amanyikiddwa Hamisi Kigundu yefudde mukoko, yefudde mukoko ate nga bwe bamuwaanawaana bwe bagiraagira bati naye ennaku z'omubbizi baana. Hamisi Kigundu akoze buli kyonna kyayagala, n'agula ba bloggers bavume Lukwago mu social media, n'agula ba political leaders banwanyise, n'agula buli kintu, naye ensimbi erina kyetagula kyennyina era amazima gamutuukiridde. Hamisi njagala okubategeeza kino mu kitwale bannamawulire, abantu abakoledde ensimbi ku mugongo gwange bangi abagaggawadde mu lutalo nga hamu alina okubawa balwanyise Lukwago, naye in fact baali badde ate tebanyiigira kuba mubakoledde sente, mugaggawadde mufunye ensimbi mu ntalo Lukwago zalwanye, ate kati lwaki munyiigira? Ekyo njagadde nkayiseewaako kubanga mubalaba nga bayongera okuwulira obusungu nomugamba bwe nnwanya olutalo gwe n'ogabanira ku nnaku y'Abannakampala. Naye issue eri nti Hamisi Kigundu ye yavaako amataba agaleeta obuzibu buno. Biliyoni, lipooti yiino biliyoni 23 arcades mwende zali affected. N'okutuusa olwaleero biliyoni 23 arcades mwenda, abaafiirwa 451 n'okutuusa olwaleero tebasasulwanga. N'okutuusa olwaleero anayagala kopi n'ogifuna neyo page eraga summary. Tugamba ku mulundi guno nga bwe tubanja gavumenti okusasula sente zino kuba Mwami Museveni yeyama nti obumbi 23 bagenda busasula. Tubanja basasula abasuubuzi. Naye nga bwe tubanja babasasule ku mulundi guno okumalawo embeera ya impunity obwannantagambwako, Hamisi Kigundu yabasasula ng'omuntu, zireme kuba sente za wa musolo, zina Hamisi Kigundu yabazisasula. Toyinza kukola fujjo lifaanana bwe lityo n'ogenda ng'okimba. Mukyala Nabbanja yagenda waawo ku mulundi guli enjegalo yagwawo n'agamba kati Hamisi Kigundu bamulagidde simanye emyala agigaziye simanye akyuse bino amazzi, ne bagamba gagenda kuggwawo kati amataba. Kati yamaliriza n'ensimbi yatandise dde okunoga asolooza renti amataba era gakyeyongera bweyongeza. Ekitegeeza nti buli nkuba lweneetonnya omusuubuzi agenda kubonaabonaawo. Tetuyinza kubeera mu mbeera yasengavuddemu nga zeemu, tulina ogiteekako ekkomo. Tetujja kugiteekako kkomo okuggyako ng'obwamawole bwa Hamisi Kigundu tubulwanyisiza. Atutte ekisaawe, atutte omwala, atutte ekisaawe Nakivubo Stadium, atutte omwala Nakivubo ekazi 72, atutte Jugula, kati alumbye owina amukubye ku ttaka, agenda ku Nakivubo settlement nayo yamutandiseeko dde ekitundu. Abaffe anamala kusaanikira Kampala yonna kilomita 194, square kilometer za Kampala ziri 194, tunagenda okukya Lumunga zonna ekyapa kiri mmanya ga Hamisi Kigundu. Tituyinza kukkiriza mbeera eyo. Oba wendi wano oba siriiwo nsigadde ndi stakeholder mu kibuga, era olutalo lukyagenda mu maaso. Ayinza okulowooza nti kaakati manyi muhoozi yagambye Lukwago tukuwonya ekinene kyawanga kati chapter mpya kyofa togabye na celebrating, Namyalo na celebrating, Balamu na celebrating, Hamisi Kigundu na celebrating, Bosco Muwonge na celebrating, waliwo n'abaali ente 10. Musaaga oba ino office njirimu oba sigirimu, nze ndi stakeholder omukulu mu kibuga Kampala. So Hamisi Kigundu tugamba nti alina okusasula, era wano weŋŋambira nga nsaba n'obwetoowaze. Saali yagadde bampalalire, ninjagala kusaba n'obwetoowaze muganda wange muto wange Right Honorable Leader of Opposition Joel Ssenyonyi. Kisooka teeka Speaker Anita Amongo ku nninga ne banne bafulumya alipoota y'akakiiko ka Kimosho
akatwala ensonga za Miss Kigundu n'omwala gwe Nakivubo ne gasijja ku Kosase ne bagamba bagenda zinoonyereza ku bafulumya alipoota n'okutuusa olwaleero bagituulidde baganya ogifulumya. Nkusaba ogwo omulimu ogukole Honorable Leader of Opposition. Ekyokubiri, yita amajeego mu kibuga Kampala bamemba ba Parliament 10 bonna balingiza bulingiza bati kyekiri awo, kyekiri mu Owino, kyekiri Nakivubo, kyekiri Ludda, bonna nkusaba bayite tutuule. Kale obanze siriiyo naye batuule bafuneko solution ku nsonga eno. Oli ajja kubuuza nti bwana ayogera kyene kibawo, sigamba nti boogere bwogezi, wabeerewo action. In fact ye n'okwogera bakube wakiri ku nduulu nti omubbi wuuno, wakiri omuntu alabikireko mu kamera. Naye kati bw'olabikirako mu kamera bagamba Miss Kigundu yali badde ndowooza akyusaamu bw'ati, si byakuwa amagezi. Saali yagadde ba MP kufuuka ba advisor ba Miss Kigundu. Oli mumenyi w'amateeka, tulina kumwaŋŋanga bwaŋŋanzi, toyinza kuwa mubbi magezi nti sente bali ku ddembe. Kale bw'oba omenya tomenya kiro, simanya bw'oba omenya tomenya mali y'abantu ne bagibba, tomuwa magezi kumwaŋŋanga nti omwala simanya gukyuse mbwe ng'agubbye bubbi. Mwebale nnyo.